Sina geyasi ni deka wempe. Kumazina geyasi ni deka wempe Namboze. Okulwaliro tugenda kutunuulira kubitambula mu ggwanga. Weewaawo. Nze ndaba yange y'obufuzi ndala nnyo. Ndowooza okusinziira nga gwe bw'obirabamu. Ebyobufuzi bye tulimu wano e Uganda kati bya katemba. Bw'oba tosobola kuzannya katemba, tosobola kumalako na bya bufuzi bya wano Uganda. Programu yaffe eno bwe mbiraba bw'obiraba. Endaba eyange endala. Etya okusinziira mu byobufuzi bye tulina wano e Uganda. Wano e Uganda. Sisobola kati ate nakwawukana nnyo n'abantu bazze boogera ekigambo ekigamba nti Museveni akyatufuga. Kubanga ffe nnyini kati tulemeddwa okwekuŋŋaanya awamu okubaako kye tutuukako ng'Abannayuganda. Okitegeera tulekedde omusajja ekyagaanya. By the way tuba tujjukira nga tuzzeeko mpola emabega tudde mwaka gwa 2011 we tuba tutandikira kale wokka. Abasajja abayimiriranga ne boogera ng'abasajja olaba boogera mazima gennyini Dr. Besigye wano yayimiriranga n'ayuuguumya eggwanga. Okitegeera naye kati opposition yakoma ku mulembe gw'abasebaana Kizito. Katwogere bwe tutyo nti opposition yakoma ku mulembe gw'abasebaana Kizito. Omanyi nti kati Kyagulanyi n'akabinja kaaka akatono katufudde ffe abasiru bajja n'ekigendererwa kyakulwanyisaani dikiteeta. Kati dikiteeta baamuvaako beerwanyisa bo bokka. Kyagulanyi kyagezaako okuliyetinga nti music industry esinga dikiteeta ki mu kifo ky'okugenda onvuga speed mukama wange. Njagala tugende step by step ng'ali ng'ali akatogo kyenjagadde okumanya. Mukono Namboze mwongera akalu ng'ani akamuwa. Bw'oba oyogera toddamu nakwogera wano okulinnya Namboze kubanga nsobola n'okuva ku programu yo neŋŋenda bakulembezemu omuwalo. Namboze twamulonda nga tulina essuubi kyekiri kyekugambye emabega nti mu 2011 Namboze yali mukazi ayimirira ku mazima n'obwenkanya. Kati tetumanyi wa waali nze ne mutuuze mu Mukono municipality mwenkulidde mwempangaalidde. Naye bwe tujja tutunuulira kale tutandikire ku mulembe gwa eziti Bakalwa Mukasa. Bakalwa Mukasa bye yaleka akoze bye bikyaliwo ne kaakati. Namboze ali myaka 10 ng'ali mu palamenti bwe vaayo ndaga ekintu kimu nti Namboze kino kyakoledde Mukono. Bwe mbiraba bw'obiraba eyo njagala tukubaganyeko ku birowoozo. Basinziira ku ki okuwa omuntu kaadi mu kibiina kyammwe? Basinziira ku ki? Kaakati ate bwe twogera kusinziira ku kaadi mu Nuupu nenda kugamba ekintu kimu nti asinga okusanyusa pulezidenti. Mu ngeri ki? Mu ngeri ki? Kaakati luli twali tumanyi nti Namboze tagenda kufuna kaadi nga waffe wano e Mukono naye kati ate agenda gifuna. Ku mazina ge yazinidde Kawempe. Ku mazina ge yazinidde Kawempe Namboze. Amazina ge yazinye nalabye omukazi omukulu nazaala w'abantu abamu. Ebyobufuzi kati kyekiri kyekugamba nti ebyobufuzi bw'oba tolina komedi na katemba tokyayinza kufuna kaadi. Nuupu sanyusaani mukulembeze. Bw'ogaana okusanyusa pulezidenti wa Nuupu tosuubira okufuna kaadi. Okitegeera ate nno kale luli baabayambangako oba olina akasenene okola ki ng'ofuna kaadi. Naye ku luno ke yabitaddemu ono mpulira ono omusajja weeruweere eno Lutamaguzi yagenda okuzigaba. Akasajja si kangu era olina okukola nnyo osanyuke nnyo ozina amazina weekola obusolosolo bwonna nga Namboze bwe yeekoledde Kawempe olukati bagenda kimu. Naye kati yadde muyise mu ngalo. Bw'ojja n'otunuulira ebyobufuzi bwa we tutuuse omusajja omu ali Butambala ekyo ndowooza kati ali myaka 10 ng'ali mu palamenti alemeddwa okukolera
constituency ye alemeddwa kikoleranga bw'ateekeddwa okukola aze ate mu kuwalampa mmenta we Ssekabaka weeyolera kekakulumenta ega munnange kubanga kakati bw'ojja otunuulira omukulu no sijja na kumubikabika Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi olwaleero bw'odda ku Mpuuga n'otandika okumuyisaamu amaaso nga essuuti Muwanga Kivumbi gye wanoonyezaamu akalulu ng'ojja mu paalamenti Mpuuga ye yagikuwa Mpuuga oyo baasituka Muwanga Kivumbi yasituka n'agenda e Masaka okitegeera n'aliina Mpuuga yali ayambadde empale gyento naye nga kana akakondo k'empale kano kakola ki kakutuka musajja wa Kabaka we yamulaba n'atunuulira omusajja ali innocent n'amugamba gwe ngenda kukwatako ngenda kufuula kyoyagala ofuuka ngufuuke matiriyo abantu bonna gye banaatunuulira beegombe n'amuggulirawo odrop n'amugamba londa yamala essaawa 4 mu odrop y'omusajja nga noonyamu essuuti ez'okwambala n'afuluma nga alina essuuti mmeka era akalulu konna okuggwa Muwanga Kivumbi wowe owakana vaayo oyogere nti no si kituufu kubanga nze n'obukakafu mbuyina akalulu konna ako okuggwa essuuti zonna ze wakoleramu akalulu zaali za Mpuuga. Tukyagenda ddala maaso ne pulogulaamu yaffe eno bwe mbiraba bw'obiraba ku Hard Rock Media TV nga tonnaba kwogera kigambo kirala sooka okkirire wansi awo subscribinga likinga commentinga ate osharinge mpozi nyongera okwebaza aba mwesigwa spare parts abo nno nga batunda spare wa motoka oyanyine ekika kya motoka onajagala spare babayita ba mwesigwa spare parts awo nno nga basangibwa seeta. Tukyagendera maaso ebyobufuzi bino tukitwale nti eggwanga lya ensi Uganda yagabanwa opposition n'abali mu buyinza wakyaliwo opposition weeri tutugiraba weeri eriwa gwe vaayo ng'ambe nti opposition yene gye tulina e Uganda nze mbadde mmanyi n'abatulaba nti opposition tugirina muleke kwerimba kati opposition zaafuuse business ng'omusajja bw'onaakera ku makya n'oggulawo wali edduuka n'oteega bakirayanti bakole ki bajje buli bakirayanti abo bwe bajja weeyongera okufuna ki sente kakati n'opposition beziri Mpuuga yali musajja agumidde kubanga yali musajja atendekeddwa era ayise mikono ya musajja mukulu mulwanyammuli ebamu ku basajja abajjira mu ssuubi tewali musajja yajjira mu ssuubi nga mutono okitegeera bwe yavaayo nga ye ali ku mulamwa twamukuba okumanya twamukuba kakati nekituuka n'okulaga nti nno ye mubi nnyo muzibu na nnyo asinga ne dictator gwe twagala okujja mu ntebe twagala okujja mu buyinza wayiseewoloko ennaku nga nali njogerako n'omuntu omu ng'atulaga nti opposition tefuddeeyo kulaga bannayuganda naki kyeyagala kibeere era tetutte buvunaanyizibwa kulaga nti kino kye twagala bannaffe kyabalabirako olw'ensonga obadde oyogera ogambe nti Muwanga Kivumbi myaka 15 ngali mu palamenti ensonga eyo gw'ogyogerako ki ey'okuba nti omubaka wa palamenti opposition ekuli wali Robert Kyagulanyi Ssentamu tetutte buvunaanyizibwa kukoma ku babaka baaya ba palamenti abafuze emyaka emingi nti simanyi okyogerako oti olwaleero bw'ojja otunuulira we tuli ababaka bonna bakyasinza okukaayana Museveni agende Museveni ave mu buyinza ekitono mu palamenti walimu emyaka 14 kituufu ekyo be baagala okujja omyaka 4 mu buyinza baali badde kyakulabirako ebisanja bimeka nvuddewo n'omulala akole ki nekakati bagenda kukayanira ki nekakati bagenda kukayanira kaadi Muwanga Kivumbi akomo addayo okwesima mu palamenti of course addayo nekati ke kaseera bannayuganda balabe
era bategeere otegeera keka sijja kukozesa lulimi nnyo lutyobola kugamba nti obwongo bukomewo olabe muntu kigosindika okukiikirira sooka otunuulire mazima ddala olabe muntu gwensindika mu paalamenti ye nga ye kiki kyagasse ku nsi kati tunaba kugenda wala nkugambye nti nze mbadde njagala nnyo Kyagulanyi emabegako first of all tuva mu tribe etya second of all muki muvubuka munnange nga tumanyi nti naffe abavubuka kikaseera tufune omumuli naffe ogututwala mu bifo ebyo byetuyayanira okukola ki okutuukamu naye njagala ombuulire manifesto ya Kyagulanyi eriki era nange mbadde njibuuza okuvayo n'ogamba nti akasajja nkeewulira akasajja nkasobola akasajja tukatwala si manifesto bannayuganda gye twagala manifesto egamba nti olwaleero omuntu yeetagisa okujjanjabibwa omutima nga tatwaliddwa Nairobi nga tatwaliddwa Bungereza India nawa kujjanjabibwa muki nga leero tusobola okubeera n'amalwaliro ago agatumala okubeera nti tusobola okukola ki okufuna obujjanjabi obumala olwaleero njagala mukadde wange ali eri ekyabadaaza ng'alina amasannyalaze mu kasiisira kubanga ebintu bikyuse ensi ekyuse buli muntu atambulira ku masannyalaze okitegeera olwaleero njagala nga mukadde wange ali eri asobola okugjayo ennaanansi ali ekangulumira wayo munda ng'asobola okugjayo ennaanansi n'agituusa bulungi ng'ekyali fresh nga tekubiddwa mu binnya naye ebyo byabadde abyogera ebbanga kiki kyakoze anti tali mu buyinza omusajja ekintu kimu kyavuba enjiri yokka eryemu mundekere musobola juzi walabye ng'ali ku mukutu ogumu yagambye wendi era nakyemalira mwewulira ekyo bannayuganda si kye twetaaga okuwulira bannayuganda olwaleero ffe twakuteekamu essuubi lingi nnyo mukulu Kyagulanyi nga tusuubira nti nno ogenda kubaako ky'okyusa bazaye kankuddireyo emabega tuddeyo mu 21 manyi nja kukuzzaayo mpola mpola omanye yaleeta UPE wano yali Besigye omanye yajjawo omusolo gw'omutwe yali Besigye omanyi omuntu eyaleeta okubeera nti nno omulaga erongoosebwa okubeera nti nno omulaga kati atirisi ogenda n'osanga ng'atirisi kikale kale onaawayo akasente akatono naye nga bakujjanjabe bulungi nnyo n'ovayo ng'oteredde omanyi yakireeta omanyi omuntu eyaleeta okugamba nti nno emisolo mingi nnyo ku bintu gikendeezebwe kati Bobi Wine akoze eki